Leero mu Kyako akawuwo. Akakiiko ka Kosase kakunyizza akulira ekitongole ky'omutindo gw'ebintu bamubuuzizza ku biremesa emirimu okutambula obulungi. I want to appreciate the ED, but there is something in his report which really has read and said they are doing wonderful awareness campaign. To me, I would be with the view that to appreciate that, Chair, we need a day off to go and visit those things so that we can appreciate that really those things are there instead of just appreciating on papers. I think there's a tremendous rise in what you are producing. Just as the Vice has said, I didn't like much. Leero mu Kyako akawuwo. Obwakabaka bwa Buganda bwanjudde omulamwa gw'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka omwaka 2020. Abaami bakuutiddwa okubeera abasaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Kikulu nnyo tetusiba lukongolo ku basajja, twagala kubafuula balabufu. Mutaase obulamu bw'abakyala bammwe, mutaase obulamu bw'abaana bammwe. Appointed the Kabaka of Uganda to be our ambassador, and I want to say I've never seen an ambassador who is more effective than he is. Leero mu Kyako akawuwo. Eyavaayo n'awaayiriza omusumba Yiga okumusobya kwakwatiddwa aludde nga omwonoonera erinnya olw'okwagala ensimbi. Kuba ku musango gwa defamation ebigambo byanteekako ebyakalebule nti namuleepinga mu 2015 era n'azaala n'omwana mbunga wange. Okuva olwo yagenda palapalanya n'ebigambo bingi. Tulina entambi zonna nga ze agezaako kuneetondera mbu ng'anyinyonyola nti omusumba Jackson Ssenyonga ye yamugula. Ago n'amalala ge tuleese mu Kyako akawuwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kade wange James Kutale Sulaiman Serunkuma tuwe kusalamu ekitongole